naye oba olumu tuba kuki mukimanyi nti n'ensi yaddadda ku bikukujjo kirabika n'enkomerero yatuuka dda abamu ku mmwe mukyalinda yesu akomewo mulowooze nti enkomerero yatuuka oba etuuse naye enkomerero yatuuka dda guno omulembe gwe tuliko munnange gwaggwaawo dda era gwe mulembe ogumu ogugenda okusaanyaawo ensi eno tujja kutuuka n'ekiseera nga ebintu by'ennono ebyobuwangwa nga tebikyaliwo norms cultures nga byonna biweddewo anti ffe tuli ku mulembe ogwaffe waneno wengwiridde nno Akatambi ak'omwana omulenzi yenyumiriza mu kuba akasabbuuni ng'agamba nze masturbation sisobola kugivaako ngenda ku masturbatinga nkyemazisa nnyo nze neekuba akasabbuuni nkaagala nnyo n'atubuulira ebirungi ebiri mu kwekuba akasabbuuni n'atubuulira ensonga lwaki alina okukakuba era n'atugamba nze ne wendiba nzizeeyo ewaffe e Uganda nga ndi ku butaka ngenda sigala nga nkakozesa nze tonnyumiza by'abakazi bwe mba nga neekuuta kana akasabbuuni sirina kuspendinga sente nyingi nsobola spendinga omutwalo gwange gumu kitundu nengula shampo eziwera wengula shampo ezo zigenda kuntwala sobola n'okummazaako omwaka ayogedde ebigambo bingi nnyo wane nonze nno nga Adita kiina we kindese nsuubira naawe agenda owuliriza kana Akatambi kiina we kigenda okukuleka ogenda kwewuunya ogambe tuli kuki ekiseera kijja tuuka nga n'abasajja tebakyawasa kati nno kana Akatambi nkajja ku page emu eya Mr. America ono alobesa abantu abali mu mukwano akuzuula gw'olina akwagala gw'oyagala akwagala gw'olowoozaako akulowoozaako yakulowooleza biki omuntu oyo avumbula abantu abali mu relationship oba zi relationship ze baliko ntuufu oba nfu tugendagendako mu Katambi naye nga tetunnabakagendamu jjukira ekigambo subscribe nkikulekerawo awo sikirekawo by mistake nkikulekerawo osobola okukwatamu obeere nga osubscribinga okwate ku kade kabeera waneeno waggulu kanyigeeko bot buli video gye tuteekayo naawe egenda kuba ekutuukako nkusaba oteekengako comment yo teweerabira gy'osinzira kubanga olaba video zange wabula ate nammwe mwenna mu nsi gye muwangalira embaagala nnyo oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki nkwagalira ddala muganda wange mu Katambi yenze Shila Adita ali mu babuuzaako njagala tugendeko mu Katambi kaniino okawuliriza bulungi nnyo ompe comment yo ng'omaze kuwuliriza Katambi katugendeko mu Katambi sebo birungi ki ebiri mu kukuba obugoma nga tebuliiwo kati ebirungi byenfunyeemu yesebo ebirungi byenfunyeemu yesebo nti patana wange gwe mbukuba naye mwesigwa so amusanga na muntu mulala nti bwe mbanguze kishampo bwe malirizanga ntiteeka mu looka yange nga nsibawo mulooka nteeka mu looka yange mu ruumu nga nsibawo tugenda kisanga na muntu mulala kyekirungi ky'okuba obugoma obutaliiwo ekyokubiri yesebo nti nkwata kati sente zeeno nsobola okuziza mu Uganda nkwata omutwalo gumu 14,000 ogwawa ogwe Uganda nziza mu za Uganda oziza mu za Uganda omutwalo gumu 14,000 sebo yesebo nengula ekikebe yesebo nekinkubira omwezi endala nenzisa ku nsawo oba osevinga kati okusatu yesebo ntakuwa ebirungi tomooni yesebo ekyokusatu yesebo nti omanyi ku kyeyo eno buli lwobeerawo ng'omisinga obugoma yesebo tosobola kukakana mutima oba olowooza kudda waka buli ssaawa tosobola na concentratinga ku mulimu kituufu yesebo kati awo kikuyambako okukakanya ebirowoozo ne bidda ku mulimu buli lwomanyifu abasajja kasita omala okukakana yesebo osobola okukola ebbanga lyonna ly'oyagala mazima kati singa nga tuzze mu reality singa obedde nga kale obugoma buno ogenda bukuba nga weebuli nga omuntu gw'ogenda obukuba waali kyalibadde kikutwalira nga ssente mmeka buli woba wali yagadde okuba obugoma obwa buliwo obuli mu reality obutali bwa kubeera ngana kankubuulire kino yesebo nze bwenina nenfuna wali ogumu ekitundu kyanko nambeereramu yesebo nenkalakata emyaka 4 nga ndi ku mulimu kati bw'oba oguze ekikebe kya sampo kino kiyinza kumalawo bbanga ki kikuba ennaku 45
Omutwalo gwo mu kitundu. Bulungi nyendabanga buli mwezi nteeka ku nsawo. Kituufu. Okay, kale kimbadde simanye ekyo munnaaye naye nga bulungi nnyo. Kati ebibi ebiri mu kkuba obugoma nga tebuliiwo. Osooka nti birimu phases. Kati waliwo kye bayita amateur. Yes, sir. Waliwo kye bayita laana. Yes, sir. Ne senior. Kati laana nga wakatandika. Yes, sir. Tandikira kuva ku lunaku olusooka paka ku myezi ng'esatu. Yes, sir. Osooka bw'oba okuba obugoma ng'oli ku bwalaali. Yes, sir. Tosobola kukakana kujjako osobola n'okkubira essaawa nnamba naye nga tomaliriza. Yes, sir. Naye oludda wali munda mu kinabiro n'okakoonamu sekendi busekendi ng'oterererawo. Ekyokubiri. Yes, sir. Bw'otuuka ku ddala erya siniya. Yes, sir. Kati ate oba tokyasobola nakakoonera ne bw'oba ku bugoma obwa ddala. Okakoonera sekendi 2-3 ng'okakanya. Ng'oli ku bugoma obwa ddala? Obwa ddala. Obugoma nga weebuli awo obwa ddala ng'wali. Omuntu aba akyajjamu nangoye golukuba akafaananyi ng'otereera. Okitegeera. Lidako aba akyajjamu bujja mpale ng'omanye omuntu oli awo ng'okimanyi waali ogenda namukwatako. Bwe kasita weesunga bwesunzi n'okuba akafaananyi ekigenda okuddako nga wano wakakanye dda. Tebisumbuwa nnyo nti omuntu omukulusanye. Tomenyeka nnyo. Oyinza n'okuba wakamukwatako bw'oti nga tonaaba kumukwata bulungi. Ate okumukwata oba ogenze wala. Oba tolaba munyweza bulungi kale ng'omulabako omulengera wali ali mu kujjamu mpale. Kasita omulabako wali n'otandika okuba obufaananyi obuzibu buva. Kati okugenda okamuteekamu nga wamaze dda. Nga tekakyasobola. Dala akyeryo so. Kati eryo oba ntuuse ku ddala ly'abasiniya. Ekintu ekyo kwe kiva. Nanti ngamba ddala akyawo lyoba oliko. Twali tukyali. Awo oba oli ku siniya. Ekintu ekyo kwe kiva. Yes, sir. Nti jukira kati bw'obeera mu mbeera eziri nnomo nti buli sajja bwe lwotuuka ng'oli ogenda tuuka ku ntikko. Yes, sir. Ng'osooka weesobola ye mpewo bwe kufuuwako nga gaddayo amazzi gali eri. Ng'oddamu omuzannyo gugenda mu maaso naye kati buli lwemanyiza okubeera nga omalira mu bbanga. Yes, sir. Ekiseera kituuka nga tokyasobola kwefuga. Waliwo kituuka nga bweweekwatako bwekwasa. Nakugambye nti osooka jjukira oyinza okubeera mu mukazi n'ogaana okumala ne bigaana. N'okuba obugoma okumala essaawa nnamba oba tokoye mugongo. Naye oludda wali ku kinaabiro ofuna kashamu kati nnyo bwe kati mu ngalo. Dakiika 1-2 nga Sabbuuni ono ow'ekitolo akola oba takola? Oba balina kubeera na sampo? Sabbuuni ow'ekitolo akola kisinziira ku bbeeyi ya muntu kiraasi gy'olimu. Kiraasi gy'olimu omanya woogwa. Kati egundi embeera eno ey'okubeera nti birimu amadaala nga bonolaba oli erya saajenti kopolo nga twali nga wakatandika liwagambye eddaala erisookerwako oba juniya oba laana. Bwe kigenda ewala ennyo n'obeera ng'okuguse oyinza n'okutunulira omuntu nga ali mu kkuba atambula. Ate waliwo genero
Gwe just ne bwoba otambula butambula abo omukazi ayina nnyashi ng'eno wansi gw'okkakana. Nga tomukutteeko Nga tomukutteeko muli mu kkubo mutambula buli omu ali ku bibi. ng'olina mu taxi otaawa abantu bali mu kutambula abamu bali mu ggwakatale lindako. Oli mu takisi. Otudde kumpi n'ekikazi nga kyambadde akagoye akampi nga gwe no wansi wakkakanye dda. Abantu bali wano mulala ali agula sukaali bali mu owino balonda bugoye gwe n'okiraba awo. Ng'era n'osigala ng'oli mu kutambula oli ku bibyo tosobose kugamba nti oba otuuse waka. Bulungi nnyo naye ekyo ekintu okusaba ennyo kye kiyinza kikutulera kati ndi mukirwanyisa. Ddala lye ntuuseeko awo sinnatuuka awo oba oli genero muganda wange. Naye ng'egye kiri nti wano we tubeera kati twewa ideas kati ng'egye tuli bangi wano we tusula. Yesewo. Omuntu akubulira omutendera gwaliko n'ebizibu byagusanzemu n'ebirungi. Buli omu akubuulira eddala ye lyatuuseeko. Twebuulira. Kati olinawo okukoba abali mu ddala eritookerwako kopolo bwe lityo. Nina muganda wange bamuyita generaali ye twali muwa. Eryo liye. Atuuseewa. Ne ku mulimu teri mukozi mukazi abeerawo. Okugambye amalira mu takisi nga alabyeko bulabi ku mukazi. Kati awo oba ofuuse genero oba tokyeyongerayo oba okomye. Awo kiba kiwedde oba okomye tolina kyakkola. Oba tokyalina kyakkola era tokyasobola kuwona bw'oba wasoba. Ndowooza nammwe Akatambi mumaze okawuliriza bulungi omwami ono ng'atubuulira ebirungi ebiri mu kwemazisa. Ye abange kankubuuze igwe ebyo ebintu byatugambye oba ansaazi zaatuwadde lwaki yeemazisa entuufu? Era ansa ezo zaatuwadde zimala okukonfiisinga omuntu ali eyo nti nno yeetaagisa okuba nga masturbatinga. Ye mubadde mukimanyi nti ebintu by'okwemazisa birina side effects eri abakazi n'abasajja. Masturbation teri ku basajja bokka wabula n'abakazi. Era nga ffe abakazi tukozesa nnyo procedure zino omuli okwesonsekasonseka ebintu omuli carrot, omuli cucumber, omuli engalo, omuli okwekuba obutaapu. Ezo zonna foomu za kubanga omasturbating oba foomu za masturbation eri abaana abawala. Abalala basobola n'okweteekayo emirawo waliwo abeeteekayo fooku kasita gwe kiri ekintu eky'okwegwatta kikwata osobola okwekozesa buli kimu. Wabula ng'ate abasajja bakozesa ebintu ebiri soft nga sabbuuni, bakozesa shampoos, bakozesa ebintu ebyenjawulo amalusu okulaba nga nabo beeteekako bejjako ekyoyoyo ky'okubanga beegatta. Tugenda kubanga twogera ku side effects ezikyasinze eri abasajja ebintu by'ogenda okugyamu ng'otandise okwemazisa. Ensonga esooka bw'onooba otandise ebintu by'okwemazisa manya ogenda kufuna kye bayita mental disorder. Mental disorder kubanga ebintu bino ebyokwemazisa abantu bakitwala oba mu lusawo bakitwala okuba nti you have a mental illness ekuleetera okubanga gwe buli ddakiika toyagala kubanga weegatta na mukazi weegatta na musajja. Ensonga endala when you practice masturbation a lot ogenda kufuuka addicted. Nga whether you have a partner or not ojja kubanga oyagala ku masturbating era ekisa kijja tukongolaba you don't need a partner wabula osobola okukimala nga gwe kennyini weekozeeko emikolo. Ensonga endala ya masturbation emalamu amaanyi eri abasajja beba abasajja bosanga nga tebamalaako nga masturbation yabatta obusuwa bonna obusobola okubanga bubayambako okubeera ne gali amaanyi ag'omu kisenge. Gy'okoma okupracticinga masturbation kimanye nti nno togenda kubeera n'amaanyi. Ensonga endala masturbation eno ereetera abasajja okuyimayima nga ne wooba teweetaaga otuuka ekiseera n'obeera ng'oyima buli w'olaba buli w'obeerawo obeera oyima buli ddakiika naawe ateetaagisa. Ezo zonna side effects. Side effect endala munnange eri abasajja okumasturbatinga masturbation alwaza infections
okusinziira ku ebyo biki bye mukozesa era kyovula mulimu abasajja abamu nga obusajja bwabwe buyiika omusaayi bwe yeegatta n'omukazi ayiika omusaayi lwaki walekeraawo okuleetera obusajja bwo obupulakitisinga okubanga bwebaka obanga obuteeka gwe buyina okulaga igwe n'obeera nga olwabinga bulwabinge ekigenda okubanga kibuleetera buli ddakiika okuba nga ojjako leeya emu ey'olususu ku butonde bwo obw'ekisajja ekisa kijja tuuka obusajja bwo bubeere nga bukooye tishu eyo wagijjako ekuuma oba ekikuta ekyo ogenda okijjako ekyo ekikuuma olususu lwo munnange neotandika okubanga ovaamu omusaayi waliyo side effects endala nnyingi nnyo zenjagala nammwe abali eyo mubeere nga mukomentingako zemuteeka wanene wansi zendeseeyo tubeere nga tuzimanya amanya yenze Shila Adita Imbagala nnyo.